Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gyosinzira okubanga gyotulabira atanaba kubanga otwegattako kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification abera omu kwabo abasooka okumanya bwe tuba tutaddeyo nkuleetedde abamu ku babaka ba parliament abaasuuliddwa nga tebafunye kaadi wabula nga babaddeyo nga bali incumbent nga boolaba Nyeko Derrick tyabadde mbaka mu parliament nga akiikirira Makindye East teyaddiziddwa kaadi. Alan Sewanyana ono naye nga abadde akiikirira Makindye West ono naye teyaddiziddwa kaadi. Honorable Joyce Baagala Ntwatwa abadde mubaka akiikirira Mityana district ng'omubaka omukyala tebamuddiza kaadi. Kiro ekikeseza olunaku olwaleero ekibiina kya NUP kifulumizza olukalala olwabo abaweereddwa tiketi y'ekibiina kino mu kalulu ke tugenda mwaka 2026 era abawanguzi n'abakusomedde ngenda kuddiramuko listi entonotono ngenda kuddiramuko kumanya agamu naddala ago nga bwe nkugambye ewabadde ababaka nga tebaakomyewo babadde babaka mu parliament abamu nga bali ku kaadi ya kibiina kya NUP abalala nga bali ku kaadi ndala wabula nga tebagenda kudda ababadde ku kaadi y'ekibiina kya NUP nga tebagenda kubongera kaadi kakati wuliriza ngenda kusomera listi nga bwe nkubuulira wemba sisomye oba wemba sikugambye ojja genda mu comment section ombuulire nti nono yali mubaka gundi tebamuddiza kaadi. Ngenda kusomerako wano mu Central wokka kubanga ebya Eastern Uganda abasinga obungi babadde tebaliyo abamu babadde bapya naye wano mu Central we wali Kalumanywera wuliriza. Mu district ye Luweero Brenda Nabukenya oyo abaddeyo bagimuddiza Sekabira Dennis abaddeyo bagimuddiza Kirumira Hasani Sekitole Robert. Mu district ye Nakaseke Nakawoya Esther Alani Mayanja Sebunya Kayanja Godfrey ne Rutamaguzi Semakula abo babaddeyo. Mu Nakasongola wabaliyo Mahoro Sharon Miri Chiza Adrian Cheyune Ivan abo bapya baweereddwa kaadi. Sembabule district Nina Rozi oba Nina Akankunda Namugagoreti Mawanda Muhammad Semata Idi Tumusime Isaac n'abalala naye kakati njagala nsooka kuyisaako wano abamu ku babaka abatafunye kaadi era nga bwe twogerera basuubirwa oba oliawo n'okugenda mu bibiina ebimu ebyenjawulo wuliriza. Honorable Joyce Baagala Ntwatwa ono munajjukira gye buvuddeko yali omu ku abo abajeemera ekibiina kya NUP ne babagamba bave ne ku akakiiko kakyusiza kalonza abantu abalala babeere nga bava. Joyce Baagala ono akakiiko aka Government Assurance Committee kwe batuula ne Abedi Bwanika bako batuulanga ne Dr. Abedi Bwanika baagaana okuwuliriza ekiragiro ky'ekibiina ne balemera ku kakiiko ako. Joyce Baagala wenjogerera tebamuddiza kaadi era nga kaadi ya Joyce Baagala bagiwadde Mukisa Prose na Bosa omukazi oyo mumumanyi. Kakati Joyce Baagala asuubirwa okusinziira ku mbeera nga bwe zize zitambula era nga yawulirwako ne mabega kaawo ng'agamba nti ye ekya kaadi mu bintu byatya tekiriimu oba tebagimuwadde tafuddeeyo. Joyce Baagala byali bigambo bye. Honorable Alan Sewanyana abadde akiikirira Makindye West Alan Sewanyana tebamuddiza kaadi era nga kaadi ye bagiwadde Zahara Luyirika kunge mu nsonga etaategerekese wabula Alan Sewanyana ye abadde kushuwaddiru nti ayinza obutaddamu kukwata kaadi wabula basinga obungi babadde balowooza nti oba oliawo kaadi eyo bajja kugiwa Musiri David ekintu ekitasobose bagiwadde bagiwadde omukyala amanyiddwa nga Zahara Luyirika. Ono Zahara Luyirika eyali azze mu Kampala eno nga Makindye West avuddeyo najja avuganye mu Kampala district ng'omubaka omukyala wabula ate kyewunyisiza nnyo okulaba nga ate bamuwadde kaadi mu bitundu ebya Makindye West naye awo ne tutambula naye. Kakati Honorable Nyeko Derrick ono jjukira abadde akiikirira Makindye East. Nyeko Derrick gye buvuddeko yavaayo n'ayisa ekiwandiiko n'ategeeza nti bannange nze sigenda kuddamu kwesimbawo nga mbaka wa parliament era ategeeza abantu ba Makindye East nga bwe atagenda kuddamu kwesimbawo. Kyokka ate waayita akaseera katono nga Mulyannyama amaze okuva e Makindye West n'agenda e Makindye East. Mulyannyama ye bamuwadde kaadi
ono Nyeko Derrick ate n'akomawo mu lwokaano kakati Mulyannyama bamugambye nti gwagwanidde okukwata kaadi era Kasirye Nganda Mulyannyama yagenda okukwata kaadi ya Nyeko Derrick okugenda okukiikira abantu ba Makindye East ate ngaawo alina okubeera ng'awangula kakati bw'atyo naye bwe yalabise. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Francis Katabaazi Katongole oyo tebamuddiza kaadi abadde akiikira abantu ba Kalungu East nga bagiwadde Kiruulu Tankere Tanyi Junior oyo gwe mulabye gwe ntandise naye ng'ajaganya era njagala okkirize nziremu nkuyitiremu wano lukwakwayo mu baafunye kaadi tusobole okuba nga tugenda maaso n'okutegeera ewabadde omubaka ng'ontegeezaawo nti oyo tebagimuddiza. Nzizeeyo mu disitulikiti y'e Luweero Brenda Nabukenya omubaka omukyala bagimuwadde, Katikamu North bagiwadde Ssekabira Dennis, Katikamu South bagiwadde Kirumira Hassan, then ne bamunaanika ne bagiwa Ssekitoleko Robert. Mu disitulikiti y'e Nakaseke omubaka omukyala bagiwadde Nakawoya Esther, Nakaseke Central Alani Mayanja era yabaddeyo, Nakaseke North ne bagiwa Kayanja Godfrey, Nakaseke South ne bagiwa Lutamaguzi Semakula era yabaddeyo. Nakasongola omubaka omukyala bagiwadde Mahoro Sharon Emily, Budyebo County ne bagiwa Kiza Adrian, Nakasongola County ne bagiwa Kyeyune Ivan ono akola Zunguru. Esembabule Nina Akankunda ne bamuwa omubaka omukyala, Mawogola South ne bagiwa Namugagoreti yabaddeyo, Mawogola West ne bagiwa Mawanda Muhammadi, Mawogola North ne bagiwa Semata Idi, Lwemiyaga County ne bagiwa Tumusime Isaac. Ne tugenda e Lwengo mu district y'e Lwengo omubaka omukyala bagiwadde Namuyanja Christine, Bukoto County West ne bagiwa Kamusime Smith, Bukoto Mid West ne bagiwa Nabaramba Asmat, Bukoto South ne bagiwa Hakimu Kiza Saula. Nyatugenda mu district y'e Kyotera omubaka omukyala bagiwadde Nantongo Fortunate Rose, Kakuuto ne bagiwa Geoffrey Utaya yabaddeyo, Kyotera County ne bagiwa Lukwago John Paul Mpalanyi akwate kaadi eyo mu kalulu ke tugendamo mu district y'e Kyotera. Ne tugenda e Kalungu gy'olabye ewabadde omukulu ng'ajaganya naye nno ngenda kuwa ku bigambo bya Sseggona byazze ng'ayogeraawo ebirowoozebwa okubeera nti bye bimumisizza kaadi. Kalungu omubaka omukyala bagiwadde Shakira Namiro Zinga, Kalungu West ne bagiwa Sewungu Gonzaga gy'abaddeyo, Kalungu East ne bagiwa Kiruruta Yusufu Junior Nkere Tanyi ewo wabadde Francis Katabaazi. Era Akayi Grace Nalubega gwe bagiwadde omubaka omukyala, Kochi ne bagiwa Kigundu Eria Busango, Buyamba constituency ne bagiwa Atwine Abe. Ekalangala Nakimuli Helen yabaddeyo omubaka omukyala, Bujumba ne bagiwa Semakula Rajab, Kyamuswa ne bagiwa Daudi Nkambo Senungi. E Masaka omubaka omukyala bagiwadde Joan Namutaawe, Bukoto Central ne bagiwa Kivumbi Jamiru, Bukoto East ne bagiwa Kanyike Ronald Evans oyo yabaddeyo era. Masaka City omubaka omukyala bagiwadde Nalubo wa Rose, Kimanya Kabonera bagiwadde Kuteesa Patrick ewabedi Bwanika, Nyendo Mukungu ne bagiwa Lubo wa Sabina Javiira. Bukoma Nsimbi omubaka omukyala bagiwadde Nannyondo Veronica abaddeyo, Bukoma Nsimbi North ne bagiwa Nsereko Christopher, Bukoma Nsimbi South ne bagiwa Kayemba Solo abaddeyo, Lyantonde Nalubega Halima Zalwango ne Kabula ne bawaayo Mugenyi Jamaa Semanda, Mugenyi Semanda. Emubende omubaka omukyala Nannyanzi Hope, Mubende Municipality Nabawanuka Sumaiya, Buweekula ne bagiwa Ndagizimana Steven, Buweekula South ne bagiwa Sempira Edward, Kasambya ne bagiwa Kyagera Peter. Kakati eyo tukyagenda mu maaso. Kyankwanzi omubaka omukyala bagiwadde Comfortable Evelyn, Ntwetwe County ne bagiwa Mande Edward, Butemba County ne bagiwa Irumba Alex. Ekiboga omubaka omukyala Kaya Christine Nakimwero yabaddeyo gwe bagiddiza, Kiboga East ne bagiwa Musoke Michael, Kiboga West ne bagiwa Grace Kakoza. Mityana omubaka omukyala bagiwadde Proscovia Mukisa ne bagijja ku Joyce Baagala. Bosuju constituency Lukyamuzi David Kalwanga abaddeyo, Mityana North ne bagiwa Tomusange Isaac omusomesa. Ono abadde avuganya ne Tomusange Bishop mujjukira Bishop Tomusange kakati wono agiwangudde. Mityana South ne bagiwa Kintu Fred Grace, Naluoga Kevin Nsamba tagifunye, Mityana Municipality Zake Francis ne bagimuddiza, Kasanda ne mbaka omukyala Flavia Kalule n'abagabe abaddeyo, Bukuya ne bagiwa Mutebi Robert, Kasanda North ne bagiwa Patrick Nsamba abaddeyo ne Kasanda South ne bagiwa Kabuye Franka abaddeyo. Butambala District Aisha Kabanda abaddeyo, Butambala County Muhammad Mwanga Kivumbi abaddeyo. Gomba ombaka omukyala Sentamu Betty, Gomba East Sazi Godfrey abaddeyo, Flavia Namulindo atafunye, Gomba West ne bagiwa Lukwago Gonzaga. Empigi ombaka omukyala tebannagironda awakaka akeeru mukyagenda maaso n'okubanga mukalinda, Hildaman akomyewo ne Sejemba Martin ne bamuweeyo Amawokota South. Buvuma Mugabi Susan abaddeyo ne Katamba Fire be bafunye kaadi ey'Ebuvuma.
njagala genda mu Makindye West, I mean mu Busiro East. Kayunga Bale County Tebandeke ne bagimudiza mbako omukyala Nakwede Harriet, Ntenjeru North ne bagiwa Sally Frederick, then Ntenjeru South ne bagiwa Nsanja Patrick. Ebuyikwe ombako omukyala Nabatanzi Farida, Lugazi Municipality Serubula Stephen abaddeyo. Buyikwe South ne bagiwa Kanaabi Jime, Njeru Municipality ne bagiwa Musanje Moses Lukanga. Mukono mbako omukyala Re-evaluate, Mukono North ne bagiwa Kiwanuka Abdala, Mukono South ne bagiwa Maseruka Robert, Nakifuma ne bagiwa Sulaimani Kiwanuka. Kitegeeza Nakifuma Simbwa Fred takomyewo tebamuddiza kaadi abadde mubaka. Mukono Municipality Betty Namboze ne bagimudiza Kampala ne tujja mu Kampala. Shami Malindo mbako omukyala Kawempe North Nalukola, Kawempe South Nyanzi Fred, Nakawa East ne bagiwa Alex Waswa Mufumbiro, Nakawa West Joyro Senyonyi, Lubaga North Kawali Abubeka abaddeyo, Lubaga South ne bagiwa Nasolo Egwenya. Makindye West ne bagiwa Zahara Luyirika, Makindye East ne bagiwa Kasirye Nganda mulya Nyama. Ali Kasirye Nganda mulya Nyama. Kampala Central David Lewis Rubongoya. Bet Ethel na Luimo mbaka wa Wachiso District, Entebbe Municipality nabata Alice Busiro South ne bagiwa Matovu Charles, ne Busiro East ne bagiwa Walukaga. Then ne bagijjako ku Seggona. Kakati wanawasigadde ndoza nabasomeddewo bulungi nnyo. Ebimu kubireetedde Seggona obutafuna kaadi, bebimu kubigambeera byazzenga ayogera nga bwe ngendo kuwa ebimu ku byo, wabula nga sinaba kubanga nkuwa ebimu ku bigambo. Kirabisenga abantu bano babadde baamulindirira dda. Era banne mu DF eyampuuga kirabisenga balabika babadde nga bakimanyi nti omuntu waabwe oba abadde bamusigayo busizi. Ulira Bedi Bwanika bwe yagambye nti eno mu Democratic Front abantu abalinga Seggona, Honorable Seggona betulindiridde bajje tuzimbe struggle entuufu tusobole okuyamba bannayuganda okufuna ekyokuddamu. Era wafuna obuzibu tumusaba ekifo kye saidi eno gyekiri eyo gyali, era ajja kumaliriza nga either bamugobye bamumye kaadi obanga bamulinyiridde nga mumbadde mulaba bwagenda ku kitebe abaana ne bamulinyirira nga beerabidde emirimu mukulu Seggona gye yakolera ekibiina ne gyakikolera. Baagala naye njagala kujjukiza abantu abatamanyi byafaayo, baagala yali ku NBS nga yomu bwe tuyitamu okusobola otuyamba okuteeka enkuŋŋaana zaffe ne kampeyini zaffe za struggle eri bannayuganda. Era yakola omulimu gw'amaanyi. Teyazze mu byabufuzi olw'okuba nti yayingirira mu Nuupu. Omulundi guli 2016 yayingira akalulu era n'afuna emitwalo 3 egy'obululu bannamityana gye bamuwa. Akalulu kano yagatibwako n'agenda mu mitwalo 6 kana akawedde giri gyali ndoze 3 oba 8 n'atuuka mu mitwalo 6. Kaakati abaddewo mu struggle era sikkiriziganya n'abantu bamuvumirira okumulinyirira. Bw'oba tokkiriziganya na muntu sigala ng'omuwa ekitiibwa kye. Twamuleka twali tulowooza nti ajja kujja ne waffe mu DF naye yasalawo nti agenda kuyimirira mu kibiina kye ekya Nuupu. Eryo ddembe lye bw'ati bwe yasazeewo, naye ffe ne waffe wakyali waggulu eri buli muntu yenna ayagala okujja okutwegattako. Eno special offer. Ebigambo ebyo Bedi Bwanika yabyogera oba yabyogedde nga kaadi tennagabibwa. Ebyo nno onaawulira ebyo bya Mathias abyeba Medard Lubega Seggona nga kati Mathias Walukaga yagenda okuba nga akwata kaadi. Medard Lubega Seggona azayogera ebigambo bingi nnyo era nga bwogenda okuwulira nga bwe nkugambye ti ebimu ku bigambo bino njagala mbikuwe newankubadde nga kino ekintu kiyinza okuwulikikanga ekitali kirungi, naye njagala okutegeeza nti bano abasajja zezimu ku nsobi ze bazzenga bakola ate nga mu kibiina kya NUP ezimu ku nsobi zirabika ziri tezisonyiibwa. Kubanga kiyinza okuba ekizibu ennyo singa omuntu oyo aweebwa kaadi ate mu kisanja ekiddako y'omu ku bantu ababa bagenda okubeera nga bakola omulimu oba oliawo. Mathias Mpuga nga bwe wamulabanga bwe yalabikanga n'abamu ku bantu baabwe. Kakati wulira. Buli muntu ayagala omuntu alinga nze okubeera mu kibiina kye. Ekyo si kyange kya Katonda gwe neebaza nti ansiiza akazigo okwegombesa. Tosika kapiteni mu kisaawe nga atakyateeba ng'asambisa 2 gombi ne gateeba ate n'oteekayo okugezesa. Ekibiina kino kyagala mutindo era
oba oyagala oba toyagala kuga ayina abamwagala weetuli untegeera tuli tayinza kuŋŋamba kambabuuzi bw'obanga osuubira okusuulawo omukuga gwentegeera kulekerawo okutukwasa ensonyi olw'okubanga tulina ekibiina kya National Unity Platform tukyagala nnyo era tujja kukitaasa mu mbeera zonna. Bwe nali e Masaka juzi ganda wange wekitiibwa Mathias Mpuuga yatugamba ti buli kye yali atya akiwulidde, buli kye yali atya okumuvuma kivumiddwa tewakyali kiki Mpuuga ekikuvuma tukimaliza atuddeyo tukwatagane ne Ssejjombwe. Ndabye Bismarck ne Mmetto wa maama netegereza nti abantu bategeevu era abagunjufu bakuuma emikwano. Nkuuma emikwano paka Kristo yatulekera ekirabo kimu kwagalana n'okwagala. Naliko mu Parliament ey'omwenda nagirimu n'ey'ekumi nagirimu olunaku lumu twaleeta sensa nga tugoba omubaka Kiddu Makubuya nga tugoba omubaka Saida Bumba ate nno nga tubalanga bwemba kubanga twagenda okumanya nga sente zibawa abasajja balaba Museveni ye yazimu ne baziteeka mu budget. Bwe twamaliriza ne tufunayo eyabba emirongooti ne tugamba noono tumukolenga bali abaava e Bunyoro si nsonga oba Banyoro oba Bakiga baatugamba bo tebasensalinga mwana waabwe si nsonga oba waaliwo obujulizi. Twagoba abatutayinaako obujulizi na nsonga ne tulemererwa ate okugoba aliko obujulizi neki otisatiisa okuyisaamu egaali ayinza okuba nga alina tractor. Nsaba ekisa kya Katonda kyongere okubeera nammwe mubeere banywevu tembeera abasajja tyetye abasajja abakusse nze ndi mukazi abafaana munansonyiwa naye baŋŋamba ebyafaayo by'olusozi sikamidaali gy'abakristu beetikanga emiti okujambusa ku lusozi naye nga babiba kulamusizzaako wenna mu Uganda mpuliriza kaadi zafulumye olunaku lw'eggulu ez'abaka ba paalamenti era abaka paalamenti abamu munange abantu babagambye ti ku ground muli banafuna vetting process ya message eno egende w'ababaka bano okuli munamateeka Medad Lubega Sseggona okuli Joyce Baagala n'abalala abatafunye kaadi. Mukulu Medad Sseggona nkwekitiibwa era mukulu Sseggona obaddewo mu lutabaalo naye essaawa zino ensi ekutunuulidde okukola ekintu kya busajja bukulu muganda wange Medad sanja 3 byomaze mu paalamenti kitiibwa kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu nawe wali munafu Katonda ndisajja matuki Muganda sate mingo basanga era sibula tunakufo kula ya national uniform beso nakala tunakuzo ya ndio sasa dawa dua mavina na msasimu kwenda ina ndio kwa madini kitawe mfaka ndio la matasa kiba meda na kiba kusumo kwa oda ya bezo na kila ya ndabantu kwanga uti ya nyanja mimi nabita na discipline ya sasa basi kicho ngo msajja kuse era tugambe banta abantu beyiwa kwa kusuga mwene beyiwa kwa Medad ndio ya yake ya kazenze gonga hiyo ndio yosa ndio muri because the scam things back. So we can't be the bossa.